ekyo kitegeeza the Honorable Waiswa Mufumbiro agaaniddwa kkooti mu buyinza bwerina mu constitution okuba nti emuto okuziika ku mukyala we n'okubudaabuda ebbujje lye. Mu mawulire ge tulinawo kimaze okuba nga kikakasibwa Alex Waiswa Mufumbiro tagenda kuziika mukazi we oluvannyuma lwa kkooti okubeera ng'emummye beyiro nga bwe twakugambye era nga bwe kyabadde kisuubirwa. Kubanga jjukira okuva olunaku olwajjo twabadde tukusomera amawulire wano era ne tubikutuusaako byonna nga tukugamba nti agava mu nkuubo galaga nti waliwo olukwe olw'okugaana era okulemesa Alex Waiswa Mufumbiro bambi okugenda mu maaso abeere ng'aziika ku mukyala we Edith Katende eyafudde ng'afa ekirwadde kya kansa. Kakati kimaze okuba nga kiri confirmed and official. Alex Waiswa Mufumbiro tagenda kubeera ng'aziika ku mukazi we Edith Katende, tagenda kubudaabuda baana be, tagenda kulinnyawo yadde ekigere n'ekimu. Era olunaku olwaliro ennaku z'omwezi nga 10 mwezi ogwokuna 2026 lwabadde aleetebwa mu kkooti. Tebamuleese nga bwe babadde nga bamuleeta, bajjidde ku system ya Zoom. Bannamateeka b'ekibiina ekya National Unity Platform bonna babadde batuuse, wabula Alex Waiswa Mufumbiro ne banne tebabaleese physically, babaleese mu nkola ya Zoom. Era omulamuzi gy'asinzidde n'agenda maaso n'agamba nti n'ebbaluwa Alex Waiswa Mufumbiro gye yamuwandiikidde temala kubeera ng'emukonvinsinga okukkiriza ogenda maaso n'okuba ng'amuta agenda aziike ku mukyala we. Kiri official, Alex Waiswa Mufumbiro tagenda kusobola kuziika ku mukazi we. Wuliriza bulungi, omukyala oyo gw'olaba gw'ensaakolinze nga bwe namukuwadde olunaku olwajjo, amanya ge Doreen ayina embabazi. Ono wanjawulo kwoli Damali Agumasiimwe ye yasooka okumma Waiswa Mufumbiro beyiro agenda ajjanjabe. Kakati ono nga bwe namukuwadde olunaku lwajjo yagaanye Alex Waiswa Mufumbiro okubeera ng'agenda aziike. Wano wali yali ayagala beyiro agenda ajjanjabe mukazi we ng'akyalwanagana n'ekirwadde. Kakati ate wano abadde ayagala temporary release oba beyiro, kubanga ne beyiro nayo kiri mu mateeka era akkirizibwa okubeera ng'agifuna. Kakati tabifunye. Omukyalo ono Doreen ayina embabazi, ye Chief Magistrate abadde mu musango guno era yagaanye Waiswa Mufumbiro okubeera ng'agenda bambi asobole okuba ng'aziika ku mukyala we. Kakati kiri official, n'abamu ku bannamateeka balabiddwako nga balinga ababadde bagaanibwa okubeera nga bayingira. Omukyalo ono Doreen ayina embabazi n'asalawo bw'atyo Alex Waiswa Mufumbiro tagenda kusobolera ddala kubeera ng'aziika mukyala we, tagenda kubeerawo kubeera ng'agumya oba okubudaabuda abaana be. Kati mu bufunze Alex Waiswa Mufumbiro ebyokuziika mukyala we, ebyokuziika kwa mukazi we ne byonna byonna ebibaddewo ajja kubinyumizibwa bunyumizibwa. Bajja kubimugamba bugambi temunange byatambula bwe biti, twaziika bwe tuti, byali bwe biti. Olw'ensonga Doreen ayina embabazi amugambye tojja kugenda, tojja kufuluma, tetujja kukukkiriza kugenda kuziika mukazi we. Kiri confirmed era kimaze okuba nga kikakasibwa. Nkuleetedde ezimu ku details zenkakasa nti weetaaga okuba ng'omanya. Waliwo ne bannayuganda abamu abawuliddwako nga bakomplaininga ku nsonga eno. Kooti nakusomedde eggulu amateeka erina obusobozi newankubadde nga kimanyiddwa nti omukyalo ono yandibanga ali ku biragiro. Nene waba ali ku biragiro, kooti oba neddaala kwali nakusomedde eggulo n'enkulaga nti alina obusobozi oba powers ezize ezisobola okusalawo naddala ku nsonga ng'eno. Yabadde asobola okusalawo nga ye, kubanga kooti oba amateeka g'eggwanga erya Uganda ekyo gakimukkiriza. Wabula teyakozesezza mateeka ge, teyakozesezza buyinza bwe. Bw'abanga ali ku biragiro kitegeeza yagendedde ku biragiro ebyamuweereddwa. Alex Waiswa Mufumbiro ne kibeera confirmed, musajja wattu emabega w'emitayimbwa gy'ali tagenda kusobola kubeerawo akuziika mukyala we Edith Katende, era bwe kityo kiri confirmed. Jjukira omukazi wa kuziika nkya, omugenzi wa kuziika lunaku lwankya. Alex Waiswa Mufumbiro tagenda kubeera ng'asobola okubeera ng'amuziikako. Bannamateeka bonna babaddewo, ngenda kuba nga mbikutuusako wano. Bannayuganda bwe beebuuliza nti kaakati okugenda mu kkooti kigenda kutugasa ddi era kigenda kutugasizaawa nga kiraze lwatu nti kkooti zino baba baasazeewo dda ekyokukolebwa n'ekitali kyakukolebwa. Oba oloopye oba toloopye, kano kabadde ng'akabonero akalaga nti kati kkooti tezikyayina mugaso era tokyasobola kuwangulirayo musango gwonna okuggyako nga babadde bakkiriza. Katugyewo akalango kano ng'era bulijjo. Nsooke nkunnyonnyola details ze nkuleetedde. Omukyalo oyo agaanye biki ebimukwatako n'ebirala byonna. Alex Waiswa Mufumbiro kikakasiddwa tagenda kuziika ku mukyala we. Kanzije tubeere nga tweyongerayo. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe
ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna akkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko okwate kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga yonna ate n'obanga tobaako ky'omiisinga. Mukutu gwa Reason TV bwe tutyo ne ku mukutu gwa Uganda 24 live n'emikutu ebeera gyonna kwe tusinzira okubanga kutukuweerereza kubanga nakugambye emikutu giba mingi kwe tusinzira ogenda maaso n'okubanga tukutuusaako ensonga. Alex Waiso Mufumbiro mu kkomera gy'amaze emyezi egikunukkiriza omusanvu gy'agenda okubeerera ddala ne mu kaseera ak'okuziika mukyala we era nga bw'abaddeyo mu kaseera mukyala we wabadde amwetaagira okusobola okubanga amubudaabuda oba oli awo n'okumuyambako mu nsonga z'obujjanjabi wawulidde obukadde n'obukadde obubadde nga bwetaagibwa buli luvannyuma lwa wiikisi 3 Edith Katende obujjanjabi bw'abadde ng'afuna okujjanjaba kookolo gw'abadde afaafaagana naye. Enkya y'olunaku olwaleero kibadde wabaddewo essuubi nti oba oli awo Alex Waiso Mufumbiro bwe banaamuleeta mu kkooti omulamuzi ayinza okukwatibwa ekisa bw'atyo n'amuta abeere ng'awoza ava bweru nga n'olunaku olwajjo twakusomedde ebbaluwa Waiso Mufumbiro gye yawandiikidde kumpi buli kikonge yawandiikidde kumpi buli office gy'amanyi ebadde eyinza okumuyamba n'abasaba ekigambo ekyasinza okubeera emotion ekyasinza okubeekenga abantu emotional n'abagamba munzikirize waakiri mukazi wange mulageko ekikolwa kimu eky'omukwana ekisembayo nga ky'ekyokumuziika sisobodde kumujjanjaba kubanga mwakinnemesa mundeke waakiri ngende maaso n'okubanga muziika. Omulamuzi oyo omukyala amanyiddwa nga Doreen ayina embabazi agambye ebyo tobitugamba tojja kugenda kuziika mukazi wo oba bifaanana bitya oba biri bitya. Bail bamaze okubeera nga bagimumma bannamateeka bakoze ogwabwe bagezezzaako okulaba nga bakola ekisoboka wabula nkugambye batuuse ne bibasobera nabo bennyininyini nga beebuuza kati kiki kye tugenda okuzzaako. Instructions from the Honorable Waiso Mufumbiro this morning were for us to beseech one of the controversial cases, I granted custody of a girl child, Cynthia. Yeah, because the circumstances were that the man demanded it. Yes, kati awo kabadde kaseera kabannamateeka nga bagezaako okwegeyaamu era obawuliddeko mu background nga abamu bagamba naye tubeeremu akobuntu tebayinza butamuwa bail bagenda kumuwa kumba omukyalo ono abawulira abagamba mmwe musaaga sijja kukkiriza Waiso Mufumbiro kugenda kuziika mukazi we ekiba kibe kyemwogera mu kyogere oba abadde ku biragiro oba asazeewo nga ye kikakasiddwa nti Alex Waiso Mufumbiro tagenda kumuwa bail era Alex Waiso Mufumbiro asigadde mabega wa mitayimbwa mu kaseera bwe bagenda okuziika mukazi we ngera bwe baamulemeza emabega w'emitayimbwa bw'atyo n'agezaako okulaba nga ate tasobola kujjanjaba mukazi we nga newankubadde yagezaako buli kimu n'asaba bail na buli kimu tebaasobola kumukkiriza kubeera ng'aziika mukazi we. We batuukidde ku kkooti wano babadde bakyayina essuubi nti Waiso Mufumbiro ne ba Eddie Mutwe ne banne bagenda kuleetebwa wabula wano we bakitegeeredde nti kkooti etegedde nti oba oli awo bayinza okukwatibwa ekisaabalamuzi baganya okubaleeta physically ne basalawo babiyise mu nkola eya Zoom era Waiso Mufumbiro ne banne ensalawo y'omulamuzi bagifunye bufunyi nga basinziira eyo tebabaleese mu kkooti tebasobodde kubeerawo bibadde byakwogerera ku mitimbagano na kuwanika mikono era abamu ku bannamateeka basoose ne bagaanibwa n'abamu ku bakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform basoose ne bagaanibwa. Akatambi kano koolaba kakulaga Nina Akankunda oba Nina Rose omukyalo ono n'alemeddeko bambi twali tumanya abasinga obungi baali balowooza nti bw'ataawangule kalulu ayinza obutaddamu kulabikirako wantu ono. Omukyalo ono muyimbi era obudde abana butono naye omukyala alemedde ku nsonga za struggle ate ng'ebya kaadi byaggwa
kakati nno kino kikulaga nti ono munnankyukakyuka wedde emirimu. Jjukira si munnamateeka nti wano abadde azzeewo nga munnamateeka, naye yo si y'ensonga. Nina Rose basoose ne bamugaana, wabula oluvannyuma lwa Nalukoola ataddewo embeera y'amaanyi bwe batyo ne bamukkiriza. Oba oli abo babadde balina kye basuubira, babadde basuubira embeera okubeerawo ensasagge, lwaki Alex Oswa Mufubiro temumutadde? Then olutegedde nti tagenda kujja physically, ne balyoka babaleka ne bayingira. Let me go and tell the magistrate that there is trouble here. Justice is being refused. Where are they? Yes, embeera ebadde ya bunkenke nnyo. Bamaze ne babaleka ne bayingira bwe batyo ne bagenda maaso n'okuwuliriza, wabula kubadde kuwuliriza olw'ensonga nti kati wano we bakitegeeredde nti Wayiso Mufumbiro ne banne tebagenda kukkirizibwa kubeera nga bayingira munda mu kkomera, era tebagenda kuleetebwa physically. Bwe batyo ne bakitegeerera wano nti bano newankubadde bakyali solid, newankubadde bakyalina amaanyi, tebagenda kubaleeta kuba ekisooka bangi. Ekyokubiri bakibuli, ekyokusatu embeera ya bunkenke, obudde bwa kazigizigi, nti bano oyinza okubaleeta oba oliawo ne wabaawo embeera eyinza okuddirira. Abantu bayinza okukaaba amaziga, oba oliawo omulamuzi waba ayinamu ekisa obaako obuntu bw'atyo, ensonga ne zimusukkako n'akwata bail n'agiwa Alex Oswa Mufumbiro. Kimaze okukakasibwa ti musajja wattu bambi mu nnaku ey'ekika ekyawaggulu ennyo, mu nnyiike ey'ekika ekyawaggulu agenda kubeera amabega wa Mitayimbwa nga mukyala we bamuziika, era tasobodde kubeera ng'agenda kuziika mukazi we. Bail bagimummye okuggyako nga banaasobola okumuwayo temporary release ku ssaawa y'okuziika, kubanga n'ogwo omukisa gukyaliwo. Basobola ekkooti esobola okulagira prison ne bamuwa kye bayita ka temporary release, nti oba tumuwaddemu tumutadde okumala essaawa 4, baziika ssaawa mmeka? Tibaziika ssaawa 10, ne tumuta ku ssaawa 8 n'avuga paka kaliro gye bagenda okuziika, then ku ssaawa 11 oba 12 tumwagala ng'akomyewo wano. Oba oliawo simanyi, naye nga mukadde kano bamugaanye okubeera nga yeeyimirirwa. Era omulamuzi gwe nkugambye Doreen Ayine Mbabazi yabadde mu mitambo era yasazeewo bino n'ategeeza nti ye temumugamba byonna. Wuliriza, Chief Magistrates Court Kawempe Chief Magistrates Court egaanye okuwa Alex Oswa Mufumbiro bail, the deputy spokesperson ow'ekibiina ekya National Unity Platform. The ruling bwe biti bwe bitambula. Presiding Magistrate Doreen Ayine Mbabazi delivered the ruling on April 10th, 2026. The court denied the application on the grounds that his release could interfere with the ongoing investigations. Yensonga gyawadde omukyalo oyo omulamuzi agambye nti singa tumukwata ne tumuwa bail n'ateebwa, okumulirizinga okwo kujja kuleeta oba kujja kutataaganya okunoonyereza kwaffe ku misango egivunaanibwa Alex Oswa Mufumbiro. So n'olwekyo temulowooza nti tujja kumuwa buwi bail bwe tutyo byaffa. Omukazi ategeezezza nti singa tunaamuwa bail n'agenda maaso n'atataaganya okunoonyereza kwaffe, mugenda kutugamba ki? Mujja kutugamba ki? So n'olwekyo tetugenda kukikola, tetugenda kumuwa bail okuwoza ng'ava bweru, tetugenda kukkiriza Wayiso Mufumbiro awoze ng'ava bweru. Ayinza okutataaganya okunoonyereza kwaffe, simanyi oba okunoonyereza okwo ayinza kutataaganya atya. Oyinza okunnyambako n'oŋŋenderako mu comment section n'ombuulira nti Wayiso Mufumbiro oba oliawo kiki kyayinza okukola ekiyinza okuviirako okutataaganya okunoonyereza kw'abano ku musango oba ku misango egimwogerako, kubanga bakugambye Presiding Magistrate Doreen Ayine Mbabazi oyo gw'olabaawo delivered the ruling on April 10th, 2026. The court denied the application on the grounds that his release could interfere with ongoing investigations. Ng'ayita ku nkole ya Zoom bw'atyo bw'ategeezezza. Context of application: Mufumbiro had specifically petitioned the court for bail to attend and lead the burial of his wife, Edith Katende Mufumbiro, who passed away on April 8th, 2026. Alex Oswa Mufumbiro okuva mukyala we lwe yafa. Ennaku zino zonna jjukira omukazi yafa nga 8 zaali ssaawa 9 ez'okumakya. Kakati okuva mukazi we lwe yafa
abadde akola butaweera ng'ayita bannamateeka be ne mu ye yennyini jjukira naye munnamateeka ng'agezaako okulaba nga bamukkiriza bamuwe bail oba temporary release agenda abeere ng'aziika mukyala we wabula kooti ezzenga byonna ebiziimuula n'ebbaluwa gye yabawandiikidde eggulo twagikusomedde. He is currently facing charges related to unlawful reading and a conspiracy to commit a felony. Nti egimu ku misango egimugaanisiza okumuwa bail mu kwe kubeera mbu yakola parade y'ekimpatiira ate n'ebisango ebirala gye bamwongerako ebyo bye bimulemesezza we twogerera asigadde luzira. Dorina ayina embabazi asazeewo Alex Waiso Mufumbiro asigale yeeruzira mukyala we banaamunyumiza butya bwe baamuziika bali bimusanza mu kkomera ne bamutegeeza nga we byatambula otherwise ye amugambye tojja kugenda kubeera ng'oziika mukazi wo Alex Waiso Mufumbiro bambi bw'atyo n'aba ng'asigadde mabega w'emitayimbwa tagenda kusobola kuziika mukyala we kimaze okubeera nga kikakasibwa wabula bino byonna nga bigenda mu maaso bannayuganda balina ebibuuzo bingi nnyo ku bigambo ebifaanana bwe biti era abantu bangi beebuuza bino bigenda kuggwa bitya tusuubireyo tulinayo essuubi ery'engeri endala oba naye nga kino kyo kikakasiddwa tagenda kubeera ng'aziika mukazi we. Ekyo kitegeeza the Honorable Waiso Mufumbiro agaaniddwa kooti obuyinza bwerina mu constitution okuba nti emuto okuziika ku mukyala we n'okubudaabuda ebbujje lye kuba kakati abaana basigadde enfuuzi maama waabwe afudde twali tulowooza taata waabwe waakiri yandibadde abudaabuda kabanga konna kooti nekeyandisazeewo kwakikkirizibwa naye kooti nga bwesazeewo bwetyo tulina kyakkola ekisooka tetwewuunya kuba kooti tuzimanyi zino ziri ku biragiro birala si byamateeka ekooti bazigyeko obuntu kati embeera gye zikoleramu tuvuganya na kooti zezitusalira omusango nga tunaba nakola ki kukozesebwa kubanga ensonga eziweereddwa kooti ziraga nti ye yasingisibwa dde omusingo ogwo kubanga bw'ogamba nti ezo omusango gwe yeesigamyeko okuba nti temuwa ekitegeeza omusango yakola ki yagumusingisa dda ekiri wabweru w'amateeka tulina kyakkola kooti kyetasobodde kukola ffe katugende mu bungi tulabe ntubudaabuda abaana ab'eŋŋanda ekibiina n'ab'emikwano okulaba nti the Honorable Waiso Mufumbiro tuziika mukyala we mu kitiibwa ekisaanidde. Kitegeeza bano bannakibiina ekya National Unity Platform be bagenda okubeerawo be bagenda okukola ekisoboka okulaba ng'ono agenda mu maaso n'okuba nga ate mukyala we aziikibwa naye nga ye kimaze okukakasibwa tagenda kusobola kubeera ng'aziika mukyala we Alex Waiso Mufumbiro oluvannyuma lwa kooti okuvaayo n'etegeeza nti tebasobola kumuwa bail era tebasobola kumukkiriza kugenda maaso na kubeera ng'ate aweebwa bail. Kanso Muyizzi y'omu ku bannamateeka abali emabega w'ensonga eno era ababadde nga mu kaweefube oba y'omu ku bannamateeka abagezaako okuwolereza Alex Waiso Mufumbiro ye ne banne jjukira ekibiina kya National Unity Platform nakugamba kye kimu ku bibiina ebisingamu bannamateeka bagezezzaako ekisoboka okulaba nga bakola ensonga eno mu mateeka naye amateeka gagaanye kakati awo ngenda kujja mbeere nga nkunnyonnyola wabula kankuwa ebigambo bino nga babinnyonnyolako ne mu luzungu then nzije tweyongereyo. The Honorable Waiso Mufumbiro this morning were for us to beseech the constitutional mandate of this court, to beseech the judicial mandate of this court, to beseech compassion, kindness, and benevolence from the court in the special circumstances that the applicant lost his dear wife and he was only pleading for temporary relief to enable him bury his dear wife in accordance to the dying declaration of his wife, who wished for him to be by her side in her last moments while alive and before burial. This court has said it does not have any of such. This court has said it does not have the constitutional mandate. It does not have the discretion. That this court does not have the benevolence, does not have the kindness, does not have the compassion to release Honorable Waiso Mufumbiro on bail because of the political nature of the case before it.
which it deems serious in nature. So we are not so much surprised, but we thought this is one of the rarest moments that the judiciary had to redeem itself before a public. Even the act of them denying. Kakati wano Kanso Moizi abadde ategeeza nti kooti ebagambye teyina buyinza bukola kino, naye ate nga jjukire jjo twakugambye era naye akyogeddeko, kooti erina obuyinza obubadde buwa Alex Waiso Mufumbiro bail, era kooti eyo yeemu erina obuyinza obubadde busobola okusaba ekitongole eky'amakomera kye tuyita Uganda Prison Services ne baba nga basobola okuleka Waiso Mufumbiro n'aba nga asobola okufuna kye bayita temporary release, n'agenda maaso n'okuba nga aziika mukazi we at least mu kaseera akatono ke banaaba bamuwadde. Kakati wano Kanso Moizi kye kimu ku ebyo byabadde agenda maaso n'okuba nga annyonnyola ekivudde ku kooti. Alex Waiso Mufumbiro kikakasiddwa nti tagenda kubeera nga aziika mukyala we. Bannamateeka bangi mu kibiina kya National Unity Platform era nga bagezezzaako kyonna ekibadde nga kisoboka okulaba nga bino bigenda mu maaso n'okuba nga bitambula mu mbeera entuufu, Waiso Mufumbiro waakiri abeere nga alekebwa agenda aziike ku mukyala we. Bannamateeka bangi bagezezzaako mu ngeri ez'enjawulo era na bino tugenda maaso n'okubikutuusaako. Wulira kati wano waliwo ebibuuzo bannayuganda bangi be bali mu kugenda maaso n'okwebuuza. Era wano ninawo eddoboozi eryomu ku bagoberezi baffe. Nina mukulu wange wano ayina ebibuuzo byabuuza era ayina ne komenti ye gyayagala okuwa ku bigambo bino, kubanga wuliriza bannamateeka mu kibiina ekya National Unity Platform bangi era bagezezzaako okulaba nga ensonga eno bagirwanako, okulaba nga obaolyawo Alex Waiso Mufumbiro afuna obwenkanya, sinakindi afune bail abeere nga awoza ava bweru asobole okuziika ku mukyala we. Emirundi mingi nnyo ozenga owulira ebigambo ebitambula ku nsonga ez'enjawulo era ez'amateeka. Bannankyukakyuka bangi bawuliddwako nga bateekateeka okugenda mu kooti zezimu. Ekkooti zino ze bagamba okuba nti ze bagenda okugendamu okulaba nga bafuna obwenkanya ku kalulu, naddala ababaka ba paalamenti, akalulu akataage kwegamba ababbibwa akalulu kaabwe, nga bwe twogerera beeteekateeka kugenda mu makooti nga sisitimu yeemu yegaanye okukola ekintu kino mu bwenkanya. Waliwo ebibuuzo ebyebuuzibwa era nga ebibuuzo bino si bya mukutu guno wabula by'abantu ssekinnoomu, nti kakati kooti eno bwe banga tebadde zisobola kufunamu ka buntu kuwa Alex Waiso Mufumbiro bail agende abeere nga aziika ku mukazi we, otugamba otya nti kooti yeemu ejja kusobola obaolyawo ogenda maaso n'okubanga ekuwa obwenkanya bwe buba nga tebuliiko bwekwakkuliza bugenda kujjirako? Ebibuuzo bibadde nga bingi bannayuganda bye beebuuza. Kakati ensonga ya Alex Waiso Mufumbiro yandibaako ebibuuzo ebirala by'esipaakinga. Njagala nkuwa ebigambo bino obiwulirize bulungi nnyo, omuntu omu ng'aliko by'annyonnyola era ng'aliko by'ayogera ku nsonga ez'enjawulo, then oluvannyuma tugenda kubeera nga tweyongerayo. Wuliriza ebigambo bino bulungi nga bwe nzija n'okubeera ng'ate kutuusaako ensonga endala nga bwe zigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula. Wulira ono bw'agamba. Mukadde wange nkulamusika Kanso benti oli bulungi nga bali kutuweereza kitalo ekya mwannyinaffe ate mukyala wa omukulembeze waffe Waiso Mufumbiro. Tukungubagira wamu ne famire naye ng'eggwanga okutwaliza wamu kubanga embeera nga bw'eri ffenna tukwatira wamu nti ekitulaajanya baatuteeka empingo mu bulago. Ekimu ku bintu ebyenyamiza oba ebisinga okukwasa ennaku nti obaolyawo omukyala yali badde alina ebigambo ebisembayo byandyagadde okwogerako oba okutegeeza bbaawe obulamu bwabwe biki ebibaddewo ku nsonga z'abaana baabwe n'ebiringa ebyo. Omukisa ogwo teguliiwo, tegubaddeewo, abalina obuyinza abeekomya ensi baagutwala. So ekimu ku bintu ebisinga okukwasa ennaku nti obaolyawo newankubadde obulamu bwabadde bulina okugenda oba bwaligenze, naye waliwo obaolyawo byogamba nti yali badde abisharinga naye omukisa tegwabaddewo. Kaakati mukadde wange nga nzize ku nsonga ya Waiso Mufumbiro yasaba bail okujjanjaba mukazi we ne bagimumma, n'asaba kati asaba bail ey'okuzika ku mukazi we. Akati omuntu alowooza ennyo oteeka okulowooza ne weebuuza nti tutuuse tutya okuba nti omuntu asobola okufukamira ku maviivi n'ava ku nsonga ey'omusango gwe gwe bagamba nti yaguza oba yaguza oba teyaguza, n'asaba bail n'asabira bail ku nsonga endala nga tagisabira ku bulamu bwe nti bannange mulwadde yeetaaga medical attention, naye n'agisabira ku mukyala we. Ne batagimuwa n'agisabira ku kuzika kwa mukyala we. Njagala tusikaninga ekifaananyi ekyo mpolampola Mwami Patrick ze bambuulidde. Embeera weekutuusa awo. Kati ekitegeeza omuntu omulala agenda kujja ng'agamba nti omwana wange mulwadde nnyo, mumpe omukisa ngende mulabeko. Olaba bwe tuvudde ku mateeka, kye nakugamba nti balooya oluusi bateekamu embeera zino zazifuula ez'obunafu.
tuva ku mateeka katugenda okutandika okubeera ku maviivi kiri omwami kye yagamba nti oba oli awo tuyinza okufuna omulamuzi ow'ekisa mwami Lubongoya kati statement ya bino byonna emaze okujja lwaki Waiswa Mufumbiro tafuna beyiro ng'amateeka bwe galina kugimuwa kubanga ekiseera ekyokuwoza omusango kyatandika dda eyamukwata ne banne talina bujulizi naye n'ekiseera ekyokuweererwa mu beyiro kyayita eky'emyezi bagirimu bagina kubeera ebiri naku nkaaga akyali mu kooti y'emu kubanga kooti kitegeeza akyali mu kooti y'emu eba kooti ebeesobola okuwuliriza omusango gweyeza kitegeeza nti omusango ogwo si gwa naggomola therefore aba alina okuba nti newankubadde ekiseera ekiweebwa omuwabi wa gavumenti okunoonya obujulizi kale kiweddeko kubanga bakola ssemateeka bakimanya nti oba oli awo wayinza okuba nti weetagawo okunoonyereza kubanga etteeka ligamba nti tokwata muntu nga tolina bakunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo naye ate newoba okutta omuntu ng'omukutte mu kikolwa nga omukutte red handed omukwatidde mu kikolwa kitegeeza nti era bw'onootuuka ogenda muwa bbeere kubanga kiri mandato oli muntu okumuwa bbeere ddala ku musango gw'abaziza kati bw'otunuulira embeera eyo tuseseetuse ne balooya bakikkiriza nti omulamuzi asobola okuva ku mateeka n'alowooza nga bw'aba yagadde oba n'abeera wa ttima oba n'abeera wa kisa kakati tuddeyo kemabega tutunuulira omusango gwa eri mutwe bamuleeta mu kkomera ng'aleenya abamukubye batemu tebalina buyinza bamukuba kusinza ku kiragiro ky'omuntu omu ku babiri abasembayo okuwa ebiragiro mu ggwanga kalina lugaba muhoozi ng'ensi emunoonya ne bamusuula mu kooti eyamukuba nga talina musango gwamuvunaana ng'amuvunaana emisango egyo omuntu mulala Mpuuga ne Abedi Bwanika ne bannamawulire be bagamba omusajja nga bamukubye n'abamulemazizza omulamuzi teyafuna kisa n'amulagira addeyo mu kkomera bwe kizze kiba ku bantu abalala bonna tubalabye abalwadde basawuda madaada tubalabye omugenzi Segirinya n'abalala kakati kiba kitegeeza nti ensonga eyakukwasa ndala ne bakuvunaana birala kubanga bye bakuvunaana biriko beyiro biriko obudde obw'okunoonyereza biriko beyiro ya kooti bakweno gye bakusabira obusabizi nti balooya bakwemiridde bantu bakwemiridde naye waliwo n'ekisaba tukanga kooti erina okuwa beyiro nga teriko kubagayini nga teriko kuteeseganya kati byonna tebikola kati ekigenda okukola kigenda kuva kitegeeza nti mu bye bakusibira mu misango gyakwasa si gye jjo akusiba akusibira birala kati kitegeeza nti toteekeddwa genda mu maaso nakuba nti ogenda mu nteekateeka ey'amateeka mulina okukyusa mu bikolwa ensonga endala omulamuzi okutuula mu kooti akozesa buyinza bumuweebwa mu ssemateeka era omulamuzi buli kyagenda okukola kiba kirina kuyita mu mateeka tuyinza obutawakanya nti omulamuzi si yakwata abantu naye akwata abantu alambikibwa mu mateeka butya bagenda okuwabira abantu abo era alina n'obudde bw'asabira okwongera okunoonyereza kooti nebimuwa naye era kituuka ne bamuwa bbeero kati kiba kitegeeza nti omulamuzi bw'atuuka ekiseera nga naye atuuse mu kiseera ekikye wagambye nti kati obuyinza oba omuwabi wa gavumenti waali oba taliiwo kooti mu mateeka omuntu eno omuwa bbeero n'agaana ogimuwa kitegeeza nti ayina interest mu musango kati balooya bye balina okukolako n'okubuuza abalamuzi abo nti weekitiibwa omulamuzi omusango guno gulinamu interest gwe ng'omuntu bw'oba si gw'ovunaana lwaki omuntu tomuwa bbeero nga yamuleeta wano yamukwata obujulizi bumubuza okuleeta ng'atuuse ne mu period egamba nti omuntu anaawangala mu kkomera ebbanga lya myezi 2 oba 3 anaabanga afuna bbeero ya bwereere kitegeeza nti omulamuzi ali interested alina ensonga mu musango either omulamuzi tasaanidde ekifo kyalimu takisobola amateeka tagategeera oba alaze kyekubiira then lwaki temusaba omulamuzi onava mu musango ogwo nenke nemukomawo nalwo nemukomawo n'abawa excuse basebo ne banyabo njagala okubategeeza abalamuzi ba Museveni bakaada era balina ebigendererwa bayaaye abalamuzi bambe ba palamenti nabyo byokwerinda mu poliisi mu magye ne mu makomera bazanya syndicate okusiba abantu n'okubatulugunya okubakyayisa ebyobufuzi okubatiisa embeera buli muntu abeere nga aliwo lwakisa kya gavumenti nti ow'ebyokwerinda mu poliisi oba ow'amagye oba wa iso oba ekitongole kirala kyonna bwakukwata nakukuba emiggo n'alimu okukutta n'akulemaza ensi n'ekankana oba ensi n'eyaayaana nga bakukwata nga bakukuba mu kooti naye ogenda kusanga ng'omanyi ogenda kusangayo bwenkanya bayinza n'okwalira obuliri bakulage nti olinga yeebase naye ng'ekyamazima omulamuzi akutaddeko piro ku nnyindo agenda kwongera kusuffocatinga bulamu bwo akutokyalinga indirect nti eri gye babadde bakukwatidde gye bakuwambidde bakubi bakutokyalinze byonna babikuyisizaamu byotasobola nakwogera naye bw'otuuse mu kooti naye akutokyalinga yandibadde agamba nti genda ofune obujjanjabi nkuwadde bbeiro kooti genda ofune obujjanjabi ojja kudda wano okusinziira ku ebbanga lyomaze ng'obuze ng'egyolabikamu n'ebiringa ebyo tosobola nakwewoozaako weetaaga obujjanjabi ng'omuntu kubanga nabo bantu naye tebakifiiringa kitegeeza nti bali mu kkobaane
kubanga ebyo byonna amateeka gabi consideringa era ne gabirambika naye tebabikola. Kakati nakusindika mukomera nakugamba nti genda ofuna obujjanjabi mukomera naye nga akimanyi tebuliyo, naye naali mukomera nakugamba nti gye buli era bumala, naye nga bakimanyi batuzanya tena. Kati either oba ofiridde mukomera oba ofiridde wakati wa kooti oba ofiridde luddawa tekibakwatako, olene nemba na musango eyakuwaabira taliiwo. Bwe bajja mu kooti olwaleero enkya tagenda kubeerawo, enkya omulala yagenda okujja omulamuzi taliiwo, omulamuzi yakyusiddwa, omuwabi wa gavumenti yakyusiddwa, therefore kakati ate balise n'emisango emirala. Kakati obuvunaanyizibwa bw'abalooya bwe birina okuba nti bayimirira ku nsonga ezo. Twabuuza abantu abakwatibwa ku misango ne bagamba nti baguddewo fayiro naye eri open, twakwatako basatu naye n'abalala bangi banoonyezebwa. Be baani bali bameka? Ebyo kooti tebyogera. Gwe baagala gwe bateeka ku ne gwe bakutenga nsonga za ttaka, nsonga za kulwanira abakazi bamugatta ku fayiro. Kakati ebyo tulina bitunuulira balooya befe balina okuliseetinga ne bamanya nti kati n'embeera weetuuse amateeka tegagenda kukola kubanga bali mu bifo by'amateeka, bifo by'abalamuzi si balamuzi batulugunyi. Kooti nazo kati zifuuse safe houses, torture chambers, ebitongole police torture chamber, ebyamagye torture chambers. Kakati gwe oshigala ngo okiyimiriddeko nga munamateeka n'ogamba nti oyagala kunenyayo obwenkanya, then naawe ogenda kwesanga gye bujja ng'ofeeyirinze olw'ensonga nti singa ogenda mu maaso abantu nga bw'oyimiridde ku mateeka naye nga tegagenda kukola, then leetayo ku nkola endala buuza omulamuzi tiwe ekitiibwa omulamuzi omusango guno ogulinamu ensonga ogulinamu ekigendererwa. Bw'anaakitegeera ajja kuswala agaana kukola ki? Agaana okujja oba asaba okuguvaamu. Era abalamuzi mbateeke ku mawulire nti omulamu kati omukazi kati abalamuzi bano abali ku Waiswa Mufumbiro n'abalala abantu baboogera nako okitegedde nti babaleetera abantu nga bakubiddwa bamaze kubuzibwawo ne bakuleetera omuntu naye ng'omuntu gwe bakuleetedde poliisi yamwegaana, ebitongole by'amagye byamwegaana abruptly ne bajja bamukusuulira mu kooti naye ng'ate poliisi yemuwaabira. Ekyo kyokka kimala bulungi okugaba omusango. Omuntu ono tugambibwa nti badde yabula mwamujeewa ani yabadde yamukwata era lwaki wamukwata mu mbeera efaana bwe lwaki badde wamubuzaawo obadde omukozesa ki gy'obadde naye. Then osooka olambulula ensonga yakwasa omuntu ono yamukwata, then osooka owulira omusango gw'omuntu bituufu basi bituufu bagane kwali bamukwatamu si y'amateeka. Lwaki olowooza nti anaavunaanibwa mu mateeka naye babaleetera abantu be baawamba edda bakuba ebiriiso by'omutwa babakoze batya ne basuulawo mu kooti ne bakulemesa okutambula n'okufuna obujjanjabi ng'oli mukomera oli mu kooti mpaka obutwa bwe bakukuba okukunyweza. Therefore ntuuka n'okulowooza nti abalamuzi bazze okajja mu kooti enkya okusinziira ku mbeera eri ku social media. Ekyokubiri bayinza okugamba nti bagere okuzuuma abasibe. Ekyokusatu era bayinza okusiga nga bakigaanye nibaga tuwali mulamuzi naye nga tebabasibe balina okujja mu kooti kubanga obanga deeti yaabwe yakujja mu kooti aba prison kibakakatako ekitundu kikulu ku kikulu okuleeta abasibe mu kooti oba mbeera ki babeera balwadde abalina baleeta mu kooti. Kati balagamba nti mmotoka yafudde tebasobodde kubaleeta abadde tebalina basirikale byakwerinda oba bagenda kubaleeta omulamuzi abule. Byonna tubisuubire naye nga ayinza obutajja mu kooti era Waiswa tajja kuzika ku mukyala we. Kitegeeza nti ekisiba Waiswa ne gye bamusibira emisango gya paali teyaliyo. Waiswa Mufumbiro ebyamasaka gye bagamba nti gye babbira amasimu bampuuga gye bakuba bannamawulire teyaliyo. Kati emisango gye bamuvunaana naye gye babandi badde bagimuvunaana baleeta obujulizi tebabulina ensi yonna ekimanya amukwata kimanyi talina bujulizi amuusa kimanyi talina bujulizi buli muntu akimanyi talina bujulizi olumika Waiswa Mufumbiro naye ali mu kkomera. Nino wakonda ali mukomera beire amateeka gamwe biro na process zonna zimwe biro zonna entendera gyonna jagwayo. Naye leo yakugamba twazireyo okusaba meetinga wani bwosaba okyanategeera kikyatamanyi oba omuntu yatuwa ku ddala ligamba nti bina biweddeyo kati kooti etekwa muwa beiro oba tokyetaaga na looya. Mukama abawo omukisa kitalo nnyo kitalo ddala naye embeera gye tutuuseemu eno olwaleero tukolaganya bweti batutuusiza ku maviivi awo Museveni watwagala nalabye Museveni ejozi bagasagasa okutambibwa ekyankwanzi naye mu katambikamu ke bagase badde ayogera n'agamba nti yagoba yalagira nga kandidate ali mu byakulonda tanaba na kumanya nti awangudde batawangudde n'agamba nti yagoba omukulu wa poliisi y'e Masaka oba Nammeere n'akulira ebyokulonda. Yes, kakati bye bigambo biwulidde. Ebigambo ebyo byayogeddwa lunaku lwa jjo era omukulu n'akugamba teweewuunya nnyo ng'omulamuzi tazze oba sinakindi ng'abasibe tebaleeteddwa ne babaleeta mu nkola ya Zoom era bwe tukirabye ebigambo byabadde byajjo kitegeeza waliwo ensonga lwaki mbikuleetedde. Kakati bannamateeka ebibuuzo bibadde bingi nnyo era nga bidda gye bali wabula ekibadde ku kooti abantu ab'enjawulo boogedde ku bigambo eby'enjawulo. Leader of opposition ate nga naye ali omu ku bannamateeka mu kibiina ekya National Unity Platform aliko ebigambo byayogedde. Taata wa Alex Waiswa Mufumbiro naye aliko ebigambo byayogedde. Njagala nabyo mbeere nga mbikuwa bulungi nnyo nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga ate tukutuusaako ensonga endala nga bwe zitambula. Omugenzi bambi agenze
oyinza okufa nga embeera bwekyo bweri ngera bwogirabye. Kakati njagala kuwa embeera nga bwebadde ku kooti nga bwe tugenda maaso n'okuba nga ate tweyongerayo n'okuba nga tukuleetera ebigambo ebirala. Nkugambye taata wa Alex Waiswa Mufumbiro aliko byayogedde, Leader of Opposition Joel Ssenyonyi naye aliko byayogedde. Kakati bino njagala kubeera nga mbikuwa then oluvannyuma nzije mbeere nga nkwongerayo. The system we are in now is very funny because there is no way you can say a father is not competent to stand for his son. If I brought up a son up to 40 years now, how can I be that I cannot compare him? And in my opinion, he is the best. Is the best. The father would be the best. Surety. But since the system is like this, we have nothing to do. Systems have been there and they have come and they have gone. Because we reached here in the morning, so DPC, they were all in a meeting with judicial officers. Now if judicial officers who are going to decide matters, they are sitting with the security personnel, then what do you expect out of them? What they came up to call us that there is a security risk, they cannot bring the prisoners. But the way we see the security we have in this country, there is no one who can fail to bring suspects from Brazil. We don't hear you. So that is the thing we are going through. Don't do anything. If someone feels that I'm poor, but I bring myself here and whatever, these are younger people who think by talking nonsense they can be promoted, that they are fighting so much for the state. Otherwise, you cannot tell a man of my... I'm a pensioner. So if I'm a pensioner, then I cannot be among the poor. I'm a senior citizen. I run a law firm. So you cannot stay. That is to impress themselves and to show that what they talk is they fear the public. That's why they are locked out the press, so that they can talk all those nonsense when it is not being heard by the whole public. If we were streaming this live, everybody would have heard such a man utter such words, which have no very, very dangerous sort of statements. They all very stations. Yeah, you just so Google him. I'm there. I'm not. Yeah, he's all over. It's not the whole of this country. I worked here. Is online that I'm retired. Very well. Thank you for whatever. Let us go and prepare. Where you were not as the media, because this court decided to lock the media out, even though they keep saying it's a public interest matter, but they're locking the public out. Something that really we found preposterous, pointing to the fact that there were instructions already to deny bail. We understand when we came here in the morning, there was a meeting, security and the judicial officers, perhaps to relay to them instructions that came from wherever. When we, as defense, presented the two sureties for Alex Waiswa Mufumbiro, previously we were presenting the father and the wife. Now the wife is deceased. So we presented the father and the Honorable Mwezo Nsubuga, Kampala Lord Mayor elect. But assembly, the state prosecutor said surety number one, the father to Alex Waiswa, is very close to him. We don't think he'll be able to compel his son to come back to court because of the rigor of court. But then when he went to surety number two, he said Honorable Mwezo is not close enough to Alex Waiswa, so he has no capacity to compel him to return to court. There's no proximity, which dumbfounded us, because on the one hand you're saying this surety is too close, on the other hand you're saying this surety is not close at all. So what do you want? Who should we bring then? Because you don't want a family member, you don't want a non-family member. Who should we bring? But clearly that's to show you that the decision had already been taken, as we had that security meeting in the morning, to deny Alex Waiswa bail. It's very disturbing. We had thought the people of Uganda were waiting for the judiciary to redeem its image, because all that they have been seeing is bad after bad. That you lock up people for 6 years, trial doesn't kick off, you deny them bail and they are rotting in jail, the machetes and all the others. You know that the judicial officer goes and overturns an election,
where people overwhelmingly voted for somebody, even when they find ballot boxes were tampered with, it still says, no, this is your new MP, even though you didn't vote for this person. So increasingly, the image of the judiciary has been soiled. And the people of Uganda were saying, there's now a glimmer of hope. The judiciary has got an opportunity to redeem its image in this matter, to see to it that they grant Waiswa bail, to go and bury his dear wife, because they denied him bail to go and take care of her. Sadly, the judiciary has missed that. It's a very unfortunate situation, as we have said. We'll not go to the second court because this is the chief magistrate, Lorena in Mbabazi, who has taken this decision. Now we're meant to go to her junior grade 1 magistrate, Damali Agumasimwe, to determine now bail in the other offense of unlawful really. But it is obvious, even though anyway she grants bail, this one has denied bail, so there's this offense, he can't be released. But also, the chief magistrate, gives a cue to the juniors, I guess after all the instructions that they got. So there's nothing we expect now from the grade 1 magistrate. We have decided to literally boycott court in this particular matter, also because the accused persons are not here. Let's now go and prepare for the burial of Edith. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.